bwaba bagamba nti waliwo omusango gwonna ogwakoleddwa tulinze nga tulaba first of all aba UPDF abo nga bakwata amasomero ag'enjawulo babeera ku parade ne bakola zibuyuzi bakola mucaka naki tulinze tulabe bakutte bameka wano abayimbi bangi n'ababaka ba palamenti aba NRM bagenda ne bambala ziyunifoomu z'amagye ekyo kikontana n'amateeka etunulaba UPDF ng'ekwata abantu abo tulinze oba bali serious ku nsonga zino babakwate babayole bonna kubanga tuwulira nti ono yes yakikoze naye nakuba essimu n'agamba nti najasi nabadde ensaagamuko ne tumuleka kati tulinzidde okubalaba nga bali serious ku nsonga zino zonna basipiika bombiri baliko mu kiseera kino tewaliwo alternative ey'enjawulo ekoleddwawo wano bombiri okulaba nti basobola okunyulamu naawe egende mukyawaka actually okay basipiika baffe ababiri bonna Dr. Kizza Besigye yali mukulembeze waabwe oba oliawo ekyo kyokka kyali bawaliriza okugamba naye tuswaleko omusajja ono yabayingiza mu byobusifuzi n'abamentalinga naki ye tebalina kye bakozeewo naye ne bwe kyali badde nga tekiriwo ekityo nti oba bali mu FDC oba ki omukulembeze yenna bannansi olina okubafaako ne baba nga tebawagira kibiina kyolimu kankana kirina okukwatako ng'omukulembeze ne bali awo bobiringa ebitabakwatako kyobudolwa tugamba nti agenda kwongeramu olunaku olwaleero tusinkanye ng'ababaka oluvuganya gavumenti eno nga bwe twavudde mu meeting olunaku olw'eggulo y'abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo mu opposition nga tuwayamuko ku nsonga ezigenda mu maaso kutyobula eddembe ly'abannansi naddala ffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti naffe mu paalamenti ng'ababaka ne tugamba katutuule tuwayemu ku nsonga zino tulabe twongera tutya akazito ku nsonga zino kubanga kooti ensukkulumu mu ggwanga yavaayo n'ekirambika bulungi nti kooti y'amagye sina kooti terina buvunaanyizibwa ku bantu ba bulijjo naye ate abantu baffe bano Dr. Kizza Besigye n'abawagizi ba NUP bangi bakyali mu kkomera ku lwaki okubeera mu kkomera obeerayo lwa nsonga bbiri either nga waliwo kooti ekusindise kwa rimanda oba nga waliwo kooti ekusalidde omusango nti kakati gwe ogenda kusibibwa mayisa oba kusibibwa myaka bwekiti naye ku bano bannaffe kwebyo ebibiri tewali kiriwo kubanga kooti y'amagye yabasindika kwa rimanda yavaawo kooti ensukkulumu yagijjawo kati bakyakola ki mu kkomera gavumenti buli wekitubuuza ebintu bino etubuzaabuza tuli following up naki kuba twagamba n'okugamba gavumenti weba esuubira nti abantu bano waliwo emisango gye balina okuwoza egy'enjawulo batwale mu kooti za bulijjo n'ekyo nakyo tekikoleddwa so mu nsinkano yaffe olwaleero ng'ababaka ba paalamenti aba opposition tusazeewo okwongera akazito ku nsonga zino wano mu paalamenti n'ebweru wa paalamenti obukulembeze bw'ebibiina byaffe bwasazeewo nti gavumenti oba terina kyekozeewo ku nsonga zino mu ssaawa 48 wagenda kubeerawo ebikolebwawo ebyenjawulo nye naffe mu paalamenti tugamba nti tulina naffe tulina okukola wano mu paalamenti n'ebweru wa paalamenti ate nga tulina kikola mu nnambiro kubanga abantu bano pressure akazito ke bawulira kokka twabadde tuvudde mu meeting y'abakulembeze eggulo chairman Nyanzi Sentamu Fred ngadde ewuwe ne bamuwamba kasubire tebaagala mutwala mu kooti masho kubanga eyo tekyaliwo naye kati bwaba tewaliwo kikoleddwa bajja sigalanga balonda bawamba abakulembeze oba abawagizi ba opposition naki kati twagala kifuuke kya bulabe gavumenti okusigala nga ekola ebintu bino kubanga bwekisigala nga kiryawo kiryoke bajja sigala nga bawamba abantu baffe kati twagala kibazibuwalire balabe nti kyabulabe ennyo okusigala nga bakola effujjo lino ku bantu baffe so mujja kuba mulaba netugenda okukola sigenda kuba listingira nti tugenda kukola kino nekino nekino olwaleero enkya nakinaye mugenda kubanga mubiraba bulabe